tomanya na kirowoozo gye kiva. Nga tudduka nga tunayingira njala tutunulye kuba tugenda kuyingira ku Showbiz article kati mu dakika esemba yaho. Tubulye ye simu yimbi lwacha wandikira abantu. Chumi wano nga tuva ku chumi tugende ku nsonga y'okuyimba gwe ng'omuyimbi. Mwamaliza mutya naddala mbya sente mbya production n'ebisigadde. Okyamubanja wamuwa bwiku bwerere yava ku ndagaano era kiri kiti abatulaba kuba abantu bangi bagenda kula interview eno bagisharinge bagiwe abantu bonna. Chumi wava ku ndagaano. Bw'oba ovudde ku ndagaano endagaano okuddawo either mmala tuula or you have to first resolve that issue. Issue muba temuzisolovinze mujjawo that body you put it away nemusigaza emirembe. So let's put down the song. Ku YouTube ye ku mikutu gye jenjawulo limba toyomba na Spice kubanga Spice akusinga is a big brand. Oli kusuula munno atobedde ekintu ebbanga w'oliva eri okyeripirako ate nakyo kijjukire nti oli muyimbi you wanna be soko we wano respect Spice mwe respect gwe oba ogenda omuwa collab temwalina terms kale ye alinyigira Spice because of a collab. It means they had terms kati nze w'oluyimba lwanga we had no terms. So the only solution is either to solve the issue or if not to put away the song uli mwasigaza emirembe. Abataze mu kyalo ate nze yandekawa abataze mu kyalo nze yandekawa bwe buntu bulamu buli bwe nasoose okugamba bwe buntu bulamu nasoose okugamba nti Rupi waba yetaddemu katiipi najja nampaayo interview bw'oba ofunye w'oyambira Rupi lwaki Rupi tomuyamba nga nfunye wenyambira Rupi nensanga Rupi enkuba etonya nze ndi mu taxi oli kudduka onoonya akabone ngamba nedda Rupi toyingira taxi toyingira gundi jangu nkutwaleko bandi mmotoka jangu tugende ng'olabye. That is it. Kubanga buno obulamu buli omu ali ku kkubo. Everyone yearns for a lift. It is everyone yearns for a lift. So when someone gives you a lift, tereke banja. Nawe musitule somewhere. Onalya nonalya emmere egenda. So don't expect me to back you up. Nganze wandya mwolukwe. Tekiriyo. Yagala okutuukiriza bye mwakkaanya. So teri kyeyatuukizako yadde n'ekimu. Aina even one interview gye yagendako ku big platform moreover bansindikira clip yali ku anikat and she said since oluyimba yawandikira pose and a brother pose who and who Malax promoter pose Lax we nengamba goli blogger njagala onoonye Lax promoter tasobola kubula ajje wano akunyonyola project yakawandika alina wandika wadde n'olumu. Kati that's how people disrespect our job. Nga naye azze n'akunyonyola n'omutegeera n'akaaba n'omujiiza n'ekiggwa kale ate ye tune emu kale kambuzeeko champion wano mu Kampala kale Uganda omuyimbi tune emu yemukola si yemukola aba yeetaaga ennyimba endala. Kati neebuuza why is it that waliwo amalala agatayamba Seku waba yakuwa tune bwakubira takubira nko kusaba yadde ebya is either calling you to inform you what is WhatsApp or is either giving you another chance. Oyinza okuba mukubira namu aluyimba lulala kuba vibe ogirabye eri waggulu. If not oyinza okuba oli muwakaddako naye most people bafuuka basita abalowooza nti times Rupi agenda kunkubira nsabe okitegedde ate nga times ekyo kiba kibi tulina okukyejjamu ffe nga Abannayuganda ate ffe Abannayuganda tulina okyejjiramu ddala kubanga we are totally nothing. Uganda is lyeggwanga mu nsi eri gye bayita definition yayo nga it is nothing. Full of bragance. Naye we are nothing ne bw'omulisa wansi ne bw'omulisa waggulu we are nothing nga ffe abalina okwerwanako. So oba ofunye tune n'esala sikakubalala ekyo kigende. It is just a moment. You will never stay in the moment for the rest of your life. You can't, of course. A moment just comes for a while
and when a moment comes enjoy it with the company. Teri moment gyonyumirwa nga tolina company teriyoyo okitegedde. So why don't you help the company so that mwena mwenjoying at the moment. So tukkiridde Sean, omuntu ajja gamba Sean mu bbanga ly'owandiisa ennyimba abayimbi bewandiikidde tosobola kuyimba tandikirawo music tosandabirwamu ggwe zonna tozisandabirwamu tezigenda kwambuka gireka ovuga. Sean Wiz is an artist. Era my calling is being an artist. Okay. Naye kino kye bayita nti Lupi, are you not a radio presenter? I'm a radio presenter. Why are you giving us interviews? Why are you a blogger? It is an extra talent within you. It keeps on calling. Togenda olaba bintu ku social media nga bifu abantu tebamanyi kwata kamera abantu bali and you just sit down tebalina research and you just sit down olwokuba oteeka weggezi. So nange okufuuka writer oba okuyambako abalala it is just okuyamba but as shown as me I'm an artist era nga nina music wange ali otambulira ddala with music videos era ngenda nkola interviews biki though nti nze ekinjawula ku balala nti nsigala nyambako n'abateesobola tulina ffena tugende nti Pretty bw'aba nsooseeyo tomanya with the time alibeeraawo najjukira nga naye nno Sean yampaayo kubanga nange sinze wakabi ennyo sinze nti buli kimu nja kimala nawe sigwe nti buli kimu nja kimala wala kaseera katoka n'okubira kyennogamba naye kyali omanyi so nkwate mulo ate oli mutufu because otunulira of this year tutunulira abantu ba final abaddewo for some time mukama abatadde mwaka guno abantu bafunye olimba Dr. Brain abaddewo ng'ali mu nkwawa naye otunulira nti kati naye omwaka oguwedde abantu bakkiriza nti asobola okukola ki so it's a matter of time. It is a matter of time. So kyembadde ndi okugamba wali when you said it's a matter of time it is a moment etuuka nga yiyo tosobola kunyumirwa time eyo nga tolina bakyaliwo. Toyinza gamba nti gwe wasamba Super League yo nano tuko okuwangula eri ku final nga n'abawagizi bw'abagoba who will you celebrate with? Okitegedde tambula nabo cause people like that find a way buli omunyige omunyiga mutambule mu magezi. So sijja gamba mbu so and so pozi mulinako obusungu buli omu ajja afunaako obuntu adde okitegedde. So I'm also a musician and beside being a musician an artist n'ennyimba nga zikubye ezimu zikubye hit ezimu tezinaba. Nwaji yagana okwogerako nti gwe yawandika oluyimba nti yange ndowooza yali more depressed than me because nze ndimu I'm a content creator. Tinga gwe bonzizeeko interview eno togenda lemererwa kufuna mwana mulala agenda kuwa interview kubanga gwe mulimo gw'onosigala ng'okola kuba teri yakola ki teri yakutuma. Oli serving your spirit and your role and the world at large n'entambula yo gwe nga gwe weetwala. So nali awo nekinyiga kyanyiga abasajja ne bangoba kubera abasajja abo bajja kujja live bajjaawo bajjadde kwaliko omukulu bamuyita Bakri era mwebaza nnyo kozi yambriefinganga nnyo yali omuyimbi eyafuuka omutunzi w'ekyalaani yambriefinganga nnyo nga ngamba Sean you know you have to do this and this and this and this and this and this ngera namuwuliriza nnyo n'okutuuka wano mpise mu bantu bangi abakulu abadde bampa advices. So ebimu mbireka olw'entegeera ne reasoning n'okumanya nti okusinziira ku position omuntu oyo gy'alimu ye nga yayinza okuba teyeerowooleza. Njagala tutunulire Sean Winnie Nwaji wabuuzibwa ku interviews yasobola okubaako wali alikodinga oluyimba luno waliyo mu studio kuba writer tutera okugambibwa nti omuyimbi gwe wakolera demo oba agenda okulikodinga oluyimba otera okuba naye mu studio ng'alikodinga waliko naye mu studio ng'alikodinga kiri tekyali about kubeera mu studio okulaga njagala kujja nti waliko naye ng'alikodinga nali naye wamala okulikodinga oluyimba they went with the song. Obviously everyone was happy, the producer is happy, nange ndi happy, mwana ayimbye bulungi bagundi n'ebimu bye baali tebategeera they even took time ne bankubira ne bagamba Sean Mukayisi kitegeeza ki kati nze ekyanuma sigamba nti baganye kunjogerako kale general kuba babikola naye if you took time nongamba Sean njagala manya what does this word in the song mean. Lwaki we bakuwa eddakiika ziri 3 ne bagamba oke
kuba eri gundi ekukkiriza negamba okay do whatever it means or it means texting him or calling him via video call kubanga chance ebezo mukisa guba guzze guba kukonkonye they all refused kati nze toyinza kuŋŋamba kumbuza gundi yaliwo oyagala kuŋŋamba nti naluba kasukira bukasukize n'ozire n'okwente so they knew everything naye ndowooza wali oluyimba otya paati eyo eriko mukayise eyo ginyimbiremu exactly the way she sang everything is the way she sang ekigambo kimu kyokka kye twatuusaamu kyakaawa yeah nze nali nnyimbawo anything taba ku kimalayika guno omukwano gunjo kyanga vodika instead naye negamba tutekewo kawa then ne babuuza what does mukayisi mean because they wanted to put it out ne bagamba nze ndi musoga ekyandeta mu city to push my language so if you want ekigambo kiri mukayisi ate sirinayo ekigambo kira kyenyinza gattawo kikola meaning ezitowa ng'eyo mukayisi mu lusoga kitegeeza ki baba mukayisi is a long lost friend gwe wali nga yonagamba nti oli omukyalo bwe waliyo ng'okuba haso walina kyaliwo nga muyita mu buli mbeera yamanye ne gundi alaze wale gwoyita nogamba njangu tugenda tukirumbe nakati akaseera katuuka olw'entambula y'ensi buli omu n'atambula bibye naye when you meet oyo gwe bayita mukayisi nti asobola okunnyonnyola ne bano ababadde tebamumanyi n'agamba nno oyo Rupi gwe mulaba tajja kikolayo negana nno omusajja yakajja leero tomulabye leero kumbe izyo mukayisi akumanyi even way back so nga tuva ku luyimba lwa malayika tutunulye project nga tunaluvaako katinimu abasajja bano gaana okwogerako ba management ogaana okwogerako mu kubaguza oluyimba mwalina enzikanye etya kuba oligamba nze nkuguza oluyimba nkwadde miliyoni 10 oba 2 saagala kwogerako naawe nokkiriza oba saagala kunjogerako waliwo sort of agreement wetyo tewaliwo any kind of agreement okujjako ekyaliwo gwe mutima omulungi nga gwe gw'oli okola right now nti Shoni nzija ne tukola interviews however much it is you in the video and you a brand but this is the video we've shot and I have a rate over what so kati bwe tuyita obuntu bulamu nze bwenkeera kumakya ne ngamba Lupi don't upload that video because mwendi ate nga nsobola okikola kubanga obuyinza mba mbukola ki mbulina mba mwendi kati ekitukuumira ku ekyo kintu bwe buntu bulamu nti gwe bw'oba ofunamu eri waliwo by'otunulira nga bw'oba omaze okamula ekikajjo n'ojjamu sukaali hasikasi tolina kyogenda mukozesa muwa abakola ki kati ffe tulya hasikasi ashumingi ono wa hasikasi lwaki tomuwa hasikasi ate ne hasikasi n'omwezibika oluyimba lwasasulwa n'obeera mu matuvu ku kyewa ng'oggyeko mentions ne credit naye okusasulwa wasasulwa oluyimba olwo oluyimba nalugaba mu mukwano I expected a lot in return though saabifuna naate kyanjigiriza nti at times waliwo ebintu byota some people are like that kubanga ensi mu nsi you meet a lot of people with different behaviors so nagamba with time naye ate abakyali bange kyabaluma nnyo tudde kuba oluyimba lwakuba nnyo ne luleeta ne concert tuli kwogera ku luyimba nti all the songs she had they were good. Yes, she's a brand. But the song came out. Neluba extraordinary to the extent lukuwadde ne concert ekintu ekikyusa obulamu bwo Lupi ne bw'oba musiru otya ng'olina ekitima ekibi odda musiiri ng'ewaka nga weebase and you'll call you be like a man mwana eyampa tune eno okitegedde so bwe obuntu obulamu obutali obugenda nga bubula mu bintu ebintu ne bifa value and you people think like man kiraka teba kikiriwo kiraka tebalina ssente no ate mzi n'empisa n'enkolagana bireetera endongo okudda emabega so tukkiridde ng'ovudde ku malayika tuni kyendaza wateekako omukono awo ensiza yali egamba nti why tetumanyi muntu naye at least music atuyiseemu if you recall the song called Balumye City Dawn yalina amalala City Dawn yavimba oyo omwana Balumye ne singa America enjako kamala sana okumenyeka balumye betuge balumye okitegedde etuni yakuba nnyo nekuba Kampala yonna then nina tuni bagita binyuma ya Palaso omukwano kandete okwagala ebirungi biruma wala ibinyuma then nina kayimba bakaita Property of Harini Kayemba then nina kayimba bakaita Crazy Company Kafik Fameka ne B2C wandika Partizan zonna
ffe tuli balongo n'omubali gweddako ebbali manya tetusalikako musale crazy company nenzija nempandika segeza fake famika B2C byonna bye bayimba mu luyimba lwe bayita crazy company bibyo we wrote everything so bino ebintu bye batabalaga times lwokuba shoni tomulabanga ata times tebasobola kwogerera ataliwo watagwirwa amati nate kitwala obuntu bulamu for someone okuwa omukono nti Lupinzi ebyaddala nga tuli ku radio walba vasaawo gye nsinga okwagala oba kiro biki mu luyimba olwo waliwo gye bayimba twazalibwa something kola syalweri etya leyenju gye mbadde nnyimba ffe tuli balongo n'omubali gweddako ebbali manya tetusalikako musale crazy company okitegedde tuli balongo n'omubali then n'akayimba akapya ke balina aka aye nako kange yegwankwa asabisenyiga birafusenyiga then wetuvaawo tulina akayimba bakayita meant to be aka Pretty Banks baka Dr. Brain yakawandiise anti omanyi munanga abayimbi wajjewo asobola okukima tuni n'agamba alina byagala okyusaamu and at times omuntu bw'aba asasudde tuni ye ng'olaba kiza omugamba gwe genda ndo what you supposed to do. So Dr. Brain alaika yakwatamu n'akyusaamu ebimu teri luyimba lwange sirina luyimba lwa muntu lwenkwatangamu kokozi nze nkimanyi kiri unprofessional and you will feel bad assuming nze Dr. Brain gwe n'okwata mu tuni yange chimpuliza craft wo ati wo kwa chimpuliza bubi naye kati goba tokitegedde nze nkireka cause I can prove you era nsobola okuwa oluyimba n'olwongeramu cramp tukiridde Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere eya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira n'Amakindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu Silverback Lounge the peak of enjoyment. Alright, mumbeera y'emyaka 10 nga njaguza mu Nsiko Entertainment, of course ne basponsa bange abasajja bange basazeewo okutambula nange mu lugendo lwange. Silverback Lounge wensinzidde Salama Road next to Makindye Secondary opposite ne Wakaira Diesel Garage. Tulina n'omuwalon designer awo ali opposite naffe mpola ka parking we kali okoze emmotoka abalaba emipiira Spanish League, Premier League, Champions League olwokusatu mwete musubwa tubeera ku Silverback Lounge okoza akamoto kambagambe kyakabi then otunulya mu bintu bino ebyenjawulo birthday parties tuzikolera ddala then tulina n'ekipya ekijja ekya live band session bingi nnyo continental dishes, international dishes zonna naye ng'olunaku lwayo ne musajja wange Magoba y'omu ku basajja ab'enjala badde mu entertainment business nga bagibaddemu ng'ate baginako ettaffaali ogamba otya ssebo ku Silver kiri kitya alikirira nnyo nsanyuka nnyo bwe nkulaba muganda wange mumanyi gye tuvudde ekifo kino mumanyi gye tukijje so well and good nsanyuka nnyo era neebaza okubeera wano ekisooka kya byonna neebaza Katonda atuyisiza mu bingi naye tukyayimiridde mu mbeera y'okwetereeza nga tugenda kujaguza emyaka 4 mu nsiike nga Silverback ennaku z'omwezi zibeera 3 that is Matters Day we twayingira mu nsiike so bannayuganda bannamawulire nze njirina abe agirina ku ttiimu egirina okitegedde n'olwekyo May nga 3 okujaguza Matters Day tugenda kuba wano endongo y'amaanyi abayimbi as usual bulijjo fireworks biki byonna so waliwo ebyo tutakyayogerako nnyo bamanyi nti Silverback sirike mujimpe ne Mary Butter sebo okusaba tukunootinze sebo okitegedde abayimbi ng'olina bangi ate eno family wano waka waliwo ekiyinza ogaana
So kipya kyekiriwo nga tuteekateeka okuyingira emyaka 3 egyo nga Silverback ate abasajja basazeewo atulaba emyaka 10 egya Rupi bagenda kungulako emmeeza tunabatadde show wonna bajje bampagire kuba mbadde naaba omukulu Gilbert manager agamba atya naye nga tuli ne CEO akikwasaganya kabonabanga omukulu wano essaawa yino ya Gold bamuyita magoba ye operations yagoba yaleeta kitegedde well and good nga tujaguza emyaka 4 mu nsiike renovations nyingi zigenda mu maaso njabalaga eyo maaso bingi nnyo ekifo fe omanyi buli mwaka gaba mata tuongeramu buli mwaka gaba mata tuli mu kwesetinga mu kwetegeko okwo abawagizi baffe oba bakasitoma baffe bazze muzze mutusaba nnyo kye bayita entertainment nti ekifo maanyi buli kimu maanyi ne entertainment tuongeremu amaanyi ku luno lukka twasazeewo nga bwe tugenda kuweza myaka 4 tujaguza tugulewo nights ezakabi nga bwe tugambye nti bandi buli lwakuna n'olwokutaano lugenda kuba lukoba ku lukoba mu byokulya tulwongeddeko menu yaffe egaziyemu egaziyidde ddala abagala kaloko food banaakafuna food ya buffet twagisetinze okutandika ne wiiki ejja Munnayuganda okuva Monday paka Friday ojja ku mitwalo 2 gyokka n'ekyokunywa kubeerako soda oba amazzi tugenda gitandika wano era byonna byonna ziri mu nteekateeka za myaka 4 mu nsiike n'olwekyo bannayuganda bannamakindi eSalama Road Munyonyo Buziga tubakoowoola this is home mujje tunyumirwe nga bwe tugamba this is a peak of enjoyment always Silverback so akulaba nga tamanyi Silverback wesangibwa muliwa abantu bekkanya oluguudo bagamba oluguudo wambaliwa sibategeera well and good yakasooka okulaba interview eno ku mutimba well and good enguudo zandibadde 2 tusangibwa ku Salama Road bw'otuuka ku Makinde secondary naye omuntu afubutuka Makinde oba Kibuye yandibaze nti kasitanva bwe nti mu junction ya Kalenda nzija straight tuka ku church ya Brother Ronnie yitawo ekiwali ekipande kya Brother Ronnie jangu maso Makinde secondary Silverback oba ogiraba then ate omuntu abadde yekanya luguudo batukoledde tulina Boston ave Boston atutuuka konga ava Kampala n'asala wayite waggulu Boston atuuka bulungi wano oluguudo terina nnyo wonyigibwa nnyo kyemmanyi ebinnya byabaddenga nnyo eri naye ate bageze batereeza Ow'Emunyonyi akola atya ayitawa Ow'Emunyonyi ayina kuyitira ava bwati Boston ajja Lukuli Road n'ayambuka Boston nakkirira agwa bayitawo wakuleekaana nojja straight kubanga kati ojja obuzoba katugeze omuntu ava Luwafu oluguudo lupya lwakoleddwa tewakyali nnyo kyakwekwasa era okabusi ng'oli Silverback agala okulaba emipiira weegiri emipiira weegiri kamere tukogeddeko ka local buffet n'ebisigadde assurance yaffe ndowooza ebbanga lyonna tetutambudde nammwe mu lugendo olabye ntowulyanko kulwana wano nti oba bakubye gundi security teri okitegedde ngera embeera y'ekitundu bw'ojja bwefaanana okitegedde tewali emipiira weegiri oli ne bwavaawo ssaawa mmeka okitegedde oli ne bwavaawo ssaawa mmeka wano security eri assured kabiya kali mu sente meka 5,000 mutwalo ndya zino zikokutero ez'abaagala ebyamaanyi kuzitowamu emitwalo 2 gumu kasanvu obwamu basikuyiseeko nnyo ebbayi yaffe always ebadde nnungi Silverback launch kwe tugenda okuba nga tukwatagana kashisha we kali shisha mwali 20,000 well and good nandyagadde okusiima ennyo abantu bano wammanga abayimbi babaddewo nnyo naffe buli tutegeka show wano balaba they've never disappointed Ugandans ndowooza kyekisinze notufuula ab'enjawulo mu bivulu byetutegeka wano Silverback ya top notch ekyo kyo tukyebaliza Katonda abantu ab'okubiri be bayimbi beba follower ba customer baffe mpozi abokusatu ye aba media houses are doing a great work to keep Silverback shining naye ku luno lwokka nze nsaba Munnayuganda ali eyo genda ku social media handles zaffe X kwe tuli Instagram kwe tuli TikTok just put in Silverback launch that's it eya wininwaji era yagikolera wano so era yali anniversary so expect a lot this time around abayimbi we have Josie Chameleon Nefiki Gaza Spicy we've been with Wininwaji Karo Kasita I think a couple of artists bakoleddeko wano ebyaddala era kyensiima Katonda mu byonna nti bw'oyogera erinnya Silverback ne bwe mubamu abali mu media amaanyi mangi amaanyi Katonda agatuwa tulina mangi
ale bajje batestinga ebintu twabireetedde byo tweyozaayoza ne bannayuganda bajje tusanyukire wamu naye okutandika ne wiiki ejyo eya Monday alina z'omwezi ndowooza zijja kukomeka ku Monday ezo zonna program nti Monday tulina abachakaze wano tulina ba DJs comedy night mwekali comedy night tugenda gisawo negenda kubanga ya Tuesday Kondi tunakwata of course kati media houses bwe tubalekerera abazanyi ba Kapulu ba abe mutusuliridde Kapulu wekali oba emmeeza mwazitunda emmeeza wezi ate tutunda byaki omuzanyo gweyongera kula buli lukya so pool tournaments tulina team namba eya Silverback mu pool tournament ya Uganda so kitegeeza byonna weetuli sports wezi games weziri ez'okuzannya tosobola kwebowa this is home Silverback Lounge ekifo ekyokubeera mu bagambye emyaka 10 nga njaguze ensiike abasajja batubeereddewo bano emmeeza bagiguze dda ya Miriquest kakitegeeza gwa ampagira abasajja bano jangu bawagire emipiira ne wasigadde wonna mu bawagire boza akamotoka abagala okulaba mupiira Pizza International Dish Conde mwabali ku snacks abakyala kabebyo kalesa kagala chicken chips bya mangu ebyo bikolebwamu mu bwangu ne bitambula so mu mbeera yonna Silverback Lounge ekifo ekyokubeera mu Salama Road tubanoonyeeko sabali ku mukutu gwe video ne Star TV mnyegwanga wetulia tujja kwongera batching ku buli week olwokubiri comedy night Thursday Friday live band so tujja kuba tubikuleeteranga performances zibadde n'abayimbi n'abajaminga manyi mulimu kukyayita okujaminga n'abayimbi abenjawo so thank you so much abade abe mabega wa camera amanager magwa gwembadde naye wano nga akikwasaganya mpola thank you